Wana osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asobodde otuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi tuli mu gwa Desemba omwaka 2025 mwaka tugutwaliriza mpola mpola gujjudde ebyobufuzi kubanga 2026 Uganda wegenda osalawo ani meeya w'ekitundu ekyo ani kansala w'ekitundu ekyo ani MP ani president w'eggwanga nyina Muhammad Luswa Luwemba kansala ddako Lord kansala ddako oba kansala ku LC ey'okutaano owa Kikaya Chebando Kanyenya ne Komamboga wabikwata kabonero ke mulereetu radio tugenda kugera ebigambo naye agenda kubuuza Luswa abuuza abantu MS nawe nkusookera ddala okulamusaako ne producer waffe tumwebala emirimu gye mukwasaganya tugezaako mpola kabanga kabadde katambuliridde nga sirabika ku MS media lw'embeera y'akalulu katutwalaganya kubanga Luwemba bwe nyingira mu City Hall sikoma bukomi kukiikirira abantu baffe ab'ekyebando mba wa Kampala yonna mba nkiikiridde ab'amawulire kituufu bwe nyingira wali eddembe lyammwe mba ngenda kulisoosowaza nnyo ate olaba olisoosowaza tonnaba kuyingira so abalabi baffe abalungi aba MS tubalamusizaako nnyaka ensukuso muli mu America muli Boston muli UK muli ludda waawo Canada muli South Africa muli South Korea Russia si yonna mwebale kutugoberera nze Luwemba Luswa Muhammad Lord Council yeesowoddeyo eri abantu baffe abeesiimye okubakiikirira ku City Hall waliwo ambuuziza nti ogenda kukola nabali mwezi oba na Lukwago nimbagamba abantu bange banampa kubanze ekintwala wali nkulaakulana so njagala okwebaza okunkyalirako leero osazeewo noga nti katumulumbe mu jurisdiction mukafooke omanye embeera nga bwetambula tubagaliza shennungi tweyanza nnyo omanye ekinumbisizza Luwemba olwaleero wali nnyo n'omugenzi Segirinya ate Segirinya mu mboozi ye mu NTV ndoza program bagitanga tuwaye yakoonako ku kantu nti nasoma Walukaga yansomesaako ekinyerere neŋŋamba Walukaga bayasomesako ono kitegeeza yaliko omuyivu ate bamugjayo batya olw'empapula ensonga eno eya Walukaga ekisooka wagitegedde bulungi n'ebiruubu byonna n'embeera mwali ndowooza kati si eryawo ey'omulembe batugambye nti pressure yamukutte endwadde ne zituuka ezibadde zimuluma ezisingira ddala ate amasimu nga gavuga mangi nnyo naye ensonga ya Walukaga tusobola gitaputa tutya mu byobufuzi by'e Uganda tutandikiraawo ekisookera ddala wanyimirira wamu ne Walukaga embeera mwali munnabyabufuzi nga teweetabangako mu kalulu toyina moral authority Munnayuganda yenna nga teweetabangako mu kalulu toyina moral authority eyogera ku byabufuzi kuba tobimanyi oli mutuufu abantu bayite mu bingi era kati Walukaga bayetaaga okuwa ku kigaji ebintu ebikaawakaawa bukatunkuma omululuuza amulungule ku ebyo kubanga embeera si nnyangu era yonna eyamugjeeyo nkulayirira naye nkenyini simusanyukira yamukoze ekizibu ekitagambika kubanga tiwalukaga ye ng'omuntu abadde mu mabanja by all means ennyumba ye gy'alina wali gy'azimbye obukulu wali ekyengera eri mu bamanerenda manyi Luwemba obwa buloka nabukola kera mwendi ba buloka tuyina gundi yaffe ekibiina kyaffe ekitugatta Uganda's Brokers Association Uganda Black Brokers Association ekibiina ekitugatta mwendi nga sekuritale kakati egundi amawulire gonna gantuukaku nti ono akatadde ku mbaata ono alina kino ayagala express sente bweziti so mu mbeera ng'eyo amawulire bambi nagafunye Walukaga bambi kibinya ekyakutuuseeko Walukaga alirayikira obutaddamu kufuna mukisa gw'abadde afunye ayinza obutabeerako mbaka wa Parliament mu bulamu bwe bwonna ajja kubeera mbaka wa Parliament kino kijje ku nze kubanga kati ekisooka Walukaga olaba alwanye entalo nnyingi Walukaga yali mu lutalo lwa Samuna bangamba nti yakuba Samuna n'agiteeka ku ttaka yakuba ennyimba nnyingi kale tulepuke bo wanti nkudde twabike era okufundikira nga Samuna ali ku ttaka naye olutalo lw'ebyenjigiriza lukubye Walukaga muganda wange lumulemeredde wadde yasula Samuna lumulemeredde
Wabuli lo scrolling about ku internet bavuma muvumi. Ekifo ky'okumusaasira mumbeere mwali. Bavuma muvumi. Naye ate ne Walukaga mugumu. Namulabye nga ali kubanga Sebogo okuva ku chupa baba akakuteekako eno kuba yakafuna echupa baba nga 15. Chupa 15 kuva bino we yafunya amawulire gano nti isi bajjako eno bamuteekako eri. Bambi. Yafunye ekikanga bato kirabanga. Ate nga yafunye ekikanga. Ate kirala. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwakwagala akwagala. Yakwagala. Akukyawa. Tasonyiwa. Kati omukwano gw'Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Walukaga gwasasise olwa bitabo kumufera nti nyine empapula nenga tozirina yamufera kyekyo kyonga mme tasobola kuddamu kubanga fe abatunuulira ewala omubaka wa paalamenti agatta kinene nnyo ku kibiina onfuna agatta kinene nnyo ku kibiina mu iPod buli mwaka omubaka wa paalamenti ekibiina kiddiza milioni 10 mwaka ogwokubiriza milioni meka 2 mu kisanja eky'emyaka 5 ze milioni 5 omubaka wa paalamenti z'abawaddeyowa tubala za iPod zokka kati ezo sente ekibiina kyakoze eki kizifiiriddwa kubanga ye Walukaga abadde ku shuwaki Shuwadde abadde ayingira ekizimbe ekyo abanga ba paalamenti betubadde tubala nti bayingidde Walukaga abaddemu kituufu Walukaga mwali era gwe tomanyi Walukaga kyakoze ba NUP mu mbeera ng'eno banaye bino ebintu tebyogerekeka omanyi yasetinga president eno ye munywanyi wa Walukaga omugenzi Segirinnya ate omanyi ze ne Walukaga tuli ba mikwano oli kyali wa Walukaga Segirinnya yantuusa ku Walukaga nze nalinga nkoma kulabe mu kumulaba mu bivvulu kukola naye yamuntuusa ku Walukaga amuntuusako atya tugenda ekyengera nga bamulonze ku bwa mmeeya ng'awangudde naye nga tamanyi bamulangirirawa tabimanyi ebya DR form nti zeetaagi sifaatu bamutaasa kuba ye bali bakamunyekuddeko so mwe mumutaasa wagenda n'eddoboozi ffe tutaasa Walukaga n'ebifaananyi gyebiri ffe tugenda n'eddoboozi ekyengera nga tuli mu gundi tuli mu kimotoka kino bakiyita batya kino ekyakulanga kigundi ekimotoka kiri awo nja kijjukira mu maaso awo ffe tumutaasa awo ne mutandika okukwatagana Victoria ya Walukaga ne bagikola kimebera secured naye ebyo byonna byonna menta we Segirinnya mutagazizza eno alaba menta we ebitabo takola ki tayina kyokka ye n'abeerayo emyaka 5 kuba meeya wadde n'ogenda okusoma ng'onoolaba ebitabo akola ki kubanga engeri gingo nabaddeko awo ne mbuuza bano baganda ba Segirinnya naye mbagamba bannaye mulinayo ku kisawo eyo kyemutaasumulwa bulungi nnyo kyemuteetegereza oba osanga empapula ziri omu baazireko omu bonna ezaani za Walukaga bali tebateŋŋana manyi ndowooza oyo alina ensawo eyali tesumululwa nga ya classified documents nga tesumululwa kati nabagambye bannaye mukeberekeberemu ku mulabe omusajja nzo banga ine papula kubanga yatukira n'osomesa omubaka omulambo Kinyerere Segirinnya yafa nnyo kubeera nti yagenda okufanga ekibuuzo ekyo takinzizeemu bana mubuuzanga ye Walukaga yakusomesa Ekinyerere kati mu butuufu tebigatta Walukaga yasomesezanga ddoboozi Ekinyerere yakozesanga transcript ki eyo ekkirizibwa omuntu okusomesa Ekinyerere ye abaffe nga bannamawulire muddeeyo eri Ekinyerere mubuuze kuba somero lireka kati jeri lyasomesako mubuuze nti banne Walukaga okujja osaba wano omulimu osomesa ba Segirinnya mwamugira omulimu ku ground ki yalina mpapula ki kwanza nali manyi nti omusajja yasoma wanga omusajja engeri gy'atajjaamu mu ddaali ayinza okuba yakozesa za mugigi ez'omugigi baaba ziba tezikola zikazibeza confirmation awo waliwo ankubidde essimu awo naŋŋamba naye Segirinnya nalayika teyawummula kyola Segirinnya atanaba kuwummula kulwebiriwo kati Segirinnya yakubye Walukaga ate teyali kubye munywanyi we yamufulumiza teyali kubye munywanyi we wakiri yali kubye abalala kubanza ate senga Walukaga yanneebuuzaako awo nga bitandise omutagalako nandi mugaidinze ate wali mugaidinze otya kubye okusoma naawe andi kati nze mmanyi Segirinnya bwe yawangulamu wamane Segirinnya bali bamulopye mu kkooti naye tebamusavinga andi akasegirinnya temwakategeera Segirinnya yasetinze president yeno eriwo
Segenya luli akakiiko k'ebyokulonda uliri yatwalangayo bibutwazi bipapula nga bakola ki bakona mu stamp bagabira ddule nominated kati eri petitions ne zikola ki mu kooti kati olwaleero akakiiko k'ebyokulonda ka revises ne kagamba omuntu alina oleeta agundi documents nga ziri certified n'egundi naffe tukole due diligence abalinako question mark tunoonyereze mu kakiiko k'egundi UNEB ne National Council for Education ne gye yasomera tukakase ddala bigatta kakati awo osegedde singa teyali seggirinya kusetinga gundi senga baluka gayiseewo ne kati mumwawona muti ekya kooti kidandala yali abaloopi must surviving kisooka mu nsi muno tokolanga abalabe bangi bw'okola abalabe abangi muganda ntomalaako walukagga ekimutawaanyiza leero akoze abalabe bangi oli nagamba nti tematema Uganda empya bw'enaabeera ne manifesto omuntu andikwa n'oteekamu omusajja owaddaayi simanga owe Masaka simanga Segona awoza emisango gyakulu simanga biki abo bonna balabe yes abo bonna okulyetinga baki balabe mu nsi muno manya ggoolo yo kikyoyagala Luwemba bw'obaako kyoyagala kiggire ebirala waliwo olina okwesonyiwa kati tamanya ani amulwana kati ddoboozi ebyagwawo byagwawo banga ate bwe natandika kukunyumiza lutalo lwa ddoboozi lwa bitabo tuyinza okusula wano nga mumaze olangirirwa ku bubaka bwa palamenti babaloopa naye mwe mwasurvivinga mutya mwakola amagezi agende mu kaduukulu kuba bagamba tebamusavinga simanya yali kitali asimanya biki awo twateekawo technicalities nnyingi nga naye mu mutima akimanyi omuntu bw'otuuka mu palamenti kati walukaga abatuuka mu palamenti ng'alayidde kyandibadde kizibu nnyo okumufulumya kubanga abane resources kituufu kati olwaleero olwaleero sente tugwalukaga talina ssente talina ng'oyagala okumanya obuzibu mu bannabyabufuzi nti tetulina ssente tuli baavu tuli mu mabanja olunaku olwaleero waveeyo omubaka wa palamenti ogwo aleeta ekiteeso ku fula ya palamenti ng'asaba ku mbeera kati ng'asaba balivayizinge twetereeze twongerezeyo emyaka emeka ebiri bano ba incumbent abaliyo be bakiwagira bati ne be bawadde kadi be bakola ki ne kati bano abali fresh nga bawalukagga bakuttira ku mulyango anti ebintu byabwe babitwala biri wa manerenda biri mu banka yes my god biri mu manerenda babitwala bana embera tenganzi mu bannabyabufuzi MS bannabyabufuzi tuli mu mbeera enzibu ennyo enzibu era kati ennyimba za Walukaga zaakuba zino tezikyagira tezikyagatta olwokuba nti bamugye kuba kati aluyimba buyimbi genda ku TikTok ye ateekayo kino ateekayo kiri kati topic yakyuse totusiriwalirako ddayo osome bamugamba ddayo totumalira buddayo osome oli musiru oli mugundi gomanyi gundi depression yawo gyaliko kati ne bwakeera ku makya n'ayimba oluyimba tiruyina meaning bamukoze bubi waliwo kyetuyita credibility Walukaga ebbanga lyonna abadde ne credibility kata kyagiina okwogera ku nsonga yonna enyigiriza abantu okwogera ku nsonga gundi nga bamulaba yes aziyimbyeko nga bagamba nti ensonga y'obuyigirize bino wowe bwe bava gini talina baga tolina kyotugamba gwe naawe ddayo ogenda osome ate omukyala bamuggyako virginity ate neddawo begenze kati awo okwewozaako ennyo Walukaga okudda engulu ndowooza myaka 5 mu maaso myaka 5 mu maaso ebyobufuzi binaabaawa andi kakati bikyukakyuka ebyobufuzi bikyukakyuka kitegeeza nyiza obutabaako mbaka palamenti nga bweŋŋambye mukisa gujja lumu tegudda ogw'ebyobufuzi gujja lumu tegudda gweoba obadde ogufunye n'ogunyweza tunulira kantinti wano ekyaddondo kantinti musajja wattu osobola olaba kantinti kati alinga mulalu kyoyogedde kituufu kantinti alinga mulalu atambula yeeyogeza yekka bwekigambo palamenti okimanyi teri institution yasinze kusasula mu ssente wano mu ggwanga nga palamenti ate nga tolina byokulabiryawo ate biriwa teri tasiki gye bakuteekako nti abaka palamenti bali 5 plus naye era babale lisiti yafulumye ng'era aba bulijjo be balabikira ku Hansard be basinga okuteesa osegedde onjukiza kantinti yenna ali awalinga bizibu bakujjayo eyo olw'okuba nti obadde omanyidde privileges immunity oyina
medical insurance buli kimu tewali kasika kuma visa boyo y'omukyala nga mwagala okwegattirako ayoyeza Nairobi kanyonyi nga mugende Nairobi nga mala mukomawo ne batwala ku makya nogana eyakawungezi njala okuddiramu ne mukomawo kawungezi first class naye kati byonna baba babikusuuzizza byonna babikusuuzizza kati Walukaga abadde n'emmotoka yeeyo kawundo eriko nga bw'owulira eriko obuwundu obuwundu butegeera buyitirivu sawa yonna bagisika ennyumba sawa yonna bagisika tewawulire bwe yalajjana nti bane mu nsondereko wamma namuwulire ekituufu ng'agamba talina sente z'abalooya ate banalukola tebasobola mukolera kukubeerera bannamateeka bagezi bannamateeka baba bagezi naye ate bebasinga obubbi bakugumya mpaka wogguka bannamateeka bali wamu ne bali abawabira Segundi abawabira Walukaga baagala mukaliriza ddala bere nga talina muwadde ebitaano ku maapu nga nabana bakoze buli Walukaga kati luli Walukaga babadde bamuyita Segulira ekibabu kati ye kennyini yedduka ekibabu ye yennyini eyakisegulira nekozanya n'olutalo lw'ebyenjigiriza lumulumbye mu lujja alaajana nalwo alina kano bwe yayima nti numbanga okimanyi bw'otadda ku lubabu osimanya wandikwa ku lubabu mpozi nga Lubaale akuluma kati Lubaale yamuluma Lubaale aluma Walukaga muganda wange musaasidde naye abali okumpi bami mumwe guidance ba handlers ave ku social media nange kyenda kubanga ayogera amaziga gakulukuta ave ku social media Walukaga kati ali mu depression era tewekanga Walukaga oyo nga yeewadde akatwa kitegeeza balina omukwata obulungi sekubulira bali bakufezeeko bamferako omufera akufera okusinzira mu gundi yo mu nnyingi zaayo bwe kiri oba kale wali osudde ku ssente ne bweguba mutwalo gw'ensimbi nga gubadde kulina kyokugenda okukola era ekyangana okuddamu oyinza okuddayo gy'oyise n'ogamba oba wano oba wali oba wano okwata ne mu nsawo mootazitadde n'ogamba banazitaddemu naye nga teziriimu nga naawe okimanyi zibaddemu eno nsawo kati Walukaga abikula briefcase n'abikula eno n'abikula anoonya bitabo n'abikula eno n'abikula eri kugambye waliwo kesi ya Segenya gye baatasumulula eri classified yandibanga erimu documenti za Walukaga n'abakubidde bibanaye mukebereemu empapulo omu zireka mweziri kubanga yasomesa omukulu kitegeeza empapula yali aziyina zaabulirawa kyokka teye mu kusabumitinga sabumitinga makiwaye gentry certificate yokka kati kwalina okukolera defense ye mu kooti wali obuzibu awo Walukaga nyimirira naye kubanga nkimanyi Luwemba nali mu kalulu nkamanyi kyekategeeza olina moral authority okwogera ku nsonga eyo akalulu nkamanyi kyekategeeza omanya amabanja okubamba manerenda Segeda omugenzi Segenya yafa amabanja galina mayitirivu abamu basonyiwa musonyiwe kati mwesonyiwe ala amusonyiwe byamusobako bamanerenda nga bamu amanzi abulira gwakoowa kati Walukaga eyo gye yaddukidde mu gundi abuulira gwe kati mbuulira bagezi bokka saagala balalu batategeera Walukaga eyo mu gundi mu Supreme yagenze mu High Court Supreme inaba High Court yali mu High Court gyalina olaga ekimutaase erina kuba eri from above ng'afukamidde balina akatambi ke baalese nga kyakola General Muhoozi ne President Museveni bitooke bye bigwa oba yali ku lukuŋŋaana eyo ebyo bibaawo osobola okwetoowaza n'ogamba naye musaasire na permanent enemy mbovuzi tewaba na permanent enemy kati ekimutaasa kufukamira above n'agamba mwesonyiwe andi kakati ffe bwe tubyogerako wana abamu batuyita balalu kuba namulabi alina mukusaba ssente agamba sina ssente z'abalongo munnabyafuzi yenna oba desperate bannalukola tebasobola muwolereza ku bwerere naye ddala tebamulaba mbeera mwali ku bwerere bano bamanye ekituufu balooya talina mpapula bamanye ekituufu era kati awo ekimutaasa kubira paapa simu nti nsaasira bye nasoba byonna embeera y'okutereera era kati wali gundi mwami byabakama akomawo ng'ayogera oluvengevenge nga ye nga bikyuse ngabanaye kati akomawo era ekipapula ne kiyita ku mitimbagano ng'enkola yaabwe nga nti we reviewed
Walukaga as much wage entry. And actually we quitted. To senior 60. We are very sorry for the recent document that was issued by Ishi. Nateka kumukono. Walukaga najira. Katolukaga ekibaito obuyinza amanyi kitegi kati ndoza amanya kati akimanyi nti tulwanira buyinza olwalero Museveni yabuyina nene ndoza naye kati akimanyi sawa yalo nti Museveni yabuyina kuba luli abada onigwa ita president akimanyi kubaka kati era ne bana abagala okukozesa Walukaga bano bulijjo bamuteeze oyimba ayimba ennyimba za struggle ayimba ennyimba ezibakona kati omanyi bagent bajje n'Omuseveni abeetolodde Walukaga na tujja omuzinda kumukujja mukuba ndabise sijja kudda mbiyimba naye ndabise ngendeyo nti tukutwala kiro webikaka kutya nti gundi tuli naye ngobyo muleko ngatumulabisiza gundi tuli naye ne gundi tuli naye tula mu motoka eyo tukola mbeera yo natugwe tula mu motoka eyo era bebayinza kuba be bamututeri mu high court okwegenda nga tukiyise eri mu high court eno kigwere kati ensala eberenge jabbeerawo nga leero yesterday mutule naye yes okakane omusajja nga akuba omuzinga nga tona weetasiza taina kubanga omuzinga gwakuba Walukaga bwaddamu n'ayimba ennyimba za struggle engali ati jamugirako enkofiira saawa zino kati process gyalimu ya compromisation alina okuseeseetuka okuva wabadde kuba kati n'owuwo kati akuba oba wakawanika stupid totumalira budde kisajja gwe stupid dayo kati saawa zino Walukaga okudda engulu nga byabakama akkiriza afunye essimu okuva waggulu baba bibana abatuuka mu parliament boolabanga n'entuula tabaamu ayina endagaano ze kazibe Bashiri type tabaamu oluusi bw'abaamu awo agira bugiza attendance wali Kigalo naye nga ku answered taliiko watuuka nga waliwo ensonga gye bayisaawo alina okuba ku saidi y'abali wadde opposition musajja kuba omuzinga nabeera nga kafayiro kakalina buli wetusagamba bino biraba gw'omanyi ekiri awo muganda wange bwe tomanyi Walukaga kyayita muganda wange naye kati gwe Luswa ekirungi waliko mu kalulu era kati otegerera bulungi embeera Walukaga mwayi nkamanyi nze akalupaka na kati kankosa kituufu sajja bakuba propaganda olidde Olukaga ne bakola buli kimu olidde luno naye nga nawe tolinamu n'atuleetedde emmere omuwulidde nti ne leero tezisulayo ssente ng'ejjo eregwe tuyita mu bizibu muganda wange tayagala byaggulu tewaayo byaluli wazisuzaayo so Walukaga alina okuseeseetuka okuva wabadde okukakkana okutuuka eri bali be bamwagala yes okusobola okusavaivinga kubanga okusavaivinga bw'atagenda ku ballot paper embeera bw'atagenda ku kyeyo bw'ataddukira bweru byamwononeseeko dda muganda wange kuba bulinnya ku stage n'ogamba oyimba biki ebyo tutumalira budde ne bakuba obucupa ddayo osome n'olyanga n'ebyokwimba bikutamye kati oba togenze ku kyeyo bannaaye oba toyina kyakkola Walukaga kati abo kuba kati amabanja gali mu bulago ekirungi nti visa zazirina nti ekirungi nga asikamu n'agenda asiba amandaazi kampuni abatagenze mu bakadde kulabirira bakadde nako guba mulimu kubanga kyoyogedde ekigambo kya kalulu kituufu nti buli muntu ava mu kalulu tasigala kyekimu Katongole omutongole yava mu kalulu yaddukirawo bweru nga buli kimu ennyumba bagitwala nga buli kimu bakitwala kyeyayina tasobola kusigala nadduka ebweru ataasa ebintu tasobola kabeere mu ruling government nga bamukuba akalulu baminisita gwe bakubya akalulu n'abalala Museveni gundi bamukuba akalulu ani ono Otafire bamukuba akalulu n'ayeegayira Museveni n'amusalirako constituency namugasebo bali oba mu 1000 abamulonda ka constituency bakatonderawo ye teguwera na muluka gw'ekyeba no bakatonderawo ye ne bamugamba agenda nga kazibu kati mwe bakyasurvivinga mu Uganda nga mwabadde mu kalulu mubabanja ulo nno ffe tukyasurvivinga tukyalwanisa General Museveni okulaba nti avaako naye kati Walukaga sokyogera ekyo kutya nze nange nkyolwanisa General Museveni okulaba nti avaako ku mbeera gyali mukati Walukaga kimuleetera buleetezi bizibu kubanga beegenti bamugamba toyogera biki kati kimanya alaka akwata n'essimu z'aba agenti Kyagulanyi ayinza okuba n'atamukwata n'akwata ya agenti kimanya ekyo
Bruce ate Walukaga ngali azza Walukaga ku ballot nga tuvudde mu byaki oba ebyaki tuve mu byobufuzi bino ebyaffe ebya struggle katudda mu reality mu mbere ya bulijjo kwerimba azza Walukaga ku ballot ye state yokka naye nga ayamuddiza ku condition kukakwakulizo kana nabo bafunye bwabanga Walukaga tabeera nga compromise bafunye bakola ki kubanga Walukaga bamufunidde mu state nga ali desperate naye ayagala bwa parliament okusobola okutaasa okuva mu mbeera gy'alimu eno bano basobola okukuleka ng'oli waabwe kati nga wekitiibwa lwa Shande bakulekayo afande lwa Shande bakulekayo kubanga oli waabwe naye kati wano mu mbeera nga toli waabwe bano soko kufulu waabwe okulekayo era kati ne jjajja yabirabye ali ati how is he naye kati aseka manyi alina enseko ze these young boys he's ready. Yeah, he's ready to make sure he's ready. Okay. You get cameras, these photographers around. I no longer want to hide. Want to do things openly. Akati Walukaga ku kyatuuseeko asobola n'okwenjiga gye n'Museveni maaso ku maaso in a broad daylight n'amuwa minisita okujjako naye akadulwana bakafiiriddwa n'amuwa anti era bakafiiriddwa ne gwe state ng'ekuba emizinga essaawa yonna oyogera byonna nekulindira mu kkoona gwenyini otuuka mu kkoona nga teyina si yeyagana ogenda ku ssomero gwe wegana ogenda ku ssomero nekuba omuzinga gwayo ng'olina okusuuka okukakkana okuteesa ku nsonga zaabwe n'okuzikiriziganyako kati ayikooti nayo temutaasa ayikooti esobola kusazaamu kino nalukola yogeza singa Walukaga abadde ne document ekirako alina transcript oba nga alina diploma olwedde gye yatuula edda awo yandibadde awaddawaddako qualifies niye submitting eno qualifying this nekola nga certificate yekutwala wali it is just a bridge it's a bridge so bwe kiba duka ekibabo kati yeduka yekka Baluwemba twaddayo ate era naffe tuwongereko kasomero funa akafo ko butadda mu bino ndo ate wagenda ku ssomero tuli ku diguli tukola kubanga twetekera Uganda empya tegeera Gichagwanyi yagamba nti genda osome Uganda empya kusainga ine empapula tujja kunonya minister commissioner mu kitongole nga towooza nti nze nali mu struggle sagenda ku ssomero tegeera kati Walukaga omuwa amagezi ki Luwemba Walukaga amagezi gemuwa ekisooka yeesonyiwa social media ekirala buli muntu omwetaaga kati ngaffe Baluwemba abalina ku experiences ezo obadde mu kalulu bakakubye biki bane mu kalulu naliko omuyambi wa Segirinyi yaliko mu scenario eyo ndeeta ku board muzanye ndeeta ku board ne mwazanya akantu ka Segirinyi onkubira ekiro ngamba oliwo numbe wendi ongambe nti muganda wange waliwo wakyamye tukoze tutya omuntu nga kati nkugereze kuki omuntu ngo ina pepa gyogenda okutuula wakangeze kati ngaffe abakola amawulire ng'olina course unit gyogenda okutuula news writing and reporting weebuuze kuba kibaddemu basiniya bo questions zibasetinga kuba pepe yaba tannagituula kituufu revision gwe tukola tumukola mu past papers ezaakolebwa edda nti wano basetinga ki wano basetinga ki era kusholi banka zibeerawo kati gwe weebuuza kuba badde mu field eyo ne bakubuulira bajenerali ne bakubuulira olukyali mu lutalo lw'eruweero leeta Luwemba ku boodi mugambe ndowoozi ya survivinga Luwemba gambe nti embeera yali bweti ne bweti tugende mu technicalities nammwene no mu kirasha mugenda mu technicalities ogwa Segirinyi gwagwera mu technicalities sakuwala buli kimu service ne bagugoba kweyo ground teyasavinga negozanya segede Walukaga kikirize kigane wetaaga abantu abalina experience nga Baluwemba nate Baluwemba bali tabagala kuba tebakolagana kibiina
Walukagga bw'omwogera kakubira ssimu. Nagamba lwaki wanjogeddeko? Lwaki wanjogeddeko? Kati nga wano kenjogeddeko nti yasomesa omusajja ekinyerera yaddikuba. Agambe waliyo. Naye yeeyogerera omusajja. Waliyo. Biri byali byaffe nga tugattagatta tukomyewo byaki. Luswa. Ensonga za Walukagga. Njagala ku nsonga ya Lubongo yono. Lubongo yono bagamba munnamateeka wa Harvard. But aina persistence ne consistency gyaleese mu nsonga eno. Nga yalemera ku certificate eya National Council for Education yali kakasaka baluwa kali. Lwaki tagaidinze Walukagga mu nkola entuufu? Lwaki alinga amuvuga akataka ku nsonga eno? Alinga yagala munnyikira ddala. Kaakali ekisooka, I'm not a student of law. Tegedde. Idea gye mmanyiiko ngimanyiiko katonotono. Nja kugamba nti omuntu nga Lubongo yaba tasobola kuvaayo ku level ye. Sekretari wa kibiina. Walukagga tabirina oba tebyenkanankana kubanga abatta reputation yaki y'ekibiina. Tebakola due diligence. Balina kulemerako ku defense. Nga bw'olaba kuseggirinya. Waliyo kirabyeko nga bavayo nga bamukuba nti era balemerako nti seggirinya ayina empapula. Ensobi bwekolebwa ne bagikkiriza then kakati abo baba tulwana tutya. Kati wano baliwo tulwana tutya okulaba nti nakola. So Lubongo yatananyizibwa. Ye alina kukola ekyo kyalina kukola. Ekyo kyaba alina okukola ki? Nga sekretari jeno w'ekibiina. Kati Lubongo oyo olwaleero w'ekitiibwa Lubongo alinga enanga. Alinga enanga. Nga bw'onaga nti enanga yavayo nagamba twalabye obugundi obwo mu bbanga obunyonyi obugundi. Bwatu balina okukola ki? Okusobola defending ekintu obulungi. Naddala nga ku institution ng'eyo. Obutambulako ova kimu nti waliwo ova kimweno. Ekibiina tekyakola due diligence mu kuwona tikiti biki waliwo abayivu. Naye kakati nga bakute ku ssimu ya Walukagga okuyomba okuli awo mu bakulu okumanyi. Bamuyombesa bennyini. Notuswaza bwotyo. Ayinza n'okuba agitunulako bw'ati n'aginyiga nga wanna. Neno kyoyogedde Walukagga balina abamusemedde balina omutaasa. I'm telling you. Walukagga kati okuva ebintu ebyo byafuluma paka nakati banga yakasala kira abiri zasaze. Asigazza mutwe kubagulwawo okukogga. Byembi bisekerwa. Ekira abiri azisaze mu mbeera eno kati bamukise ne bagala tulina mpapula. Yes. Walukagga asaze kira abiri. Omuntu watukira okukogga omutwe omanya. Embeera egaye. Kati akyasigaza mutwe. Naye ng'ebisigadde. Lwani omusajja aba smart. Ayesala jasala mu akaviiri. Kano kakyano o. Ekooti zimugwako bugwe. Era kati olaba akaviiri katandise okulaluka. Kakyano o tewakalabye nga kayiseemu obuswiriri. Kira abiri azisaze. Kati bangane nti omwana amusala enviiri yamugambye ennumba wakasa aluni sirina ngeri gye bankuba mu bulubwe. Babuyita erube olwali namuga jangu nsange ewaka era omwana yagenze n'ebikolo zikozesebwa byo anaso omuwa sente za saluni ye bana muga batujja kweraba wembera gyali musimu engeri gyabadde naye ebbanga ng'amusala bajja kwetetenkanya katunza nolaba kamalwa Walukagga nga bakasisa bamanirenda ate manirenda abamunno ajisika manirenda abamunno wano ng'akubalira emberenge ye nti miliyoni 2.2 mu mwezi gumu nazi kukwasa kati omwezi guyite wagambe nti wayo omwezi gwo guweddeko omugambe giro olindamu ng'addamu ng'abala amagoba nti zibadde 2.4 kati ziri 2.8 bw'alaba nga gundi zisuse ng'akukiika ng'agamba leeta ebyange vuba wawandiika ntunze ovugodda waka wala mburuke kukiise owandiika ntunze kati bwe bumu ku bugubi kati Walukagga yawandiika ntunze n'ennyumba ntunze emmotoka ntunze buli kimu ntunze tewaliwo weekwasiza ate embeera nga ate tuli mu mbeera mbi bannabyafuzi tuyita mu bugubi naye nga obugato zennyini ze tubaamu oteekako ntunze naye nga ate eno so giteekayo mu ntunze kebe buleeza eyo ngiteekako mu ntunze ekyange ntunze buleeza era agikulekera nti ku gundi gamba nti ozze ssente banga bwe liyitako akuteerayo gundi mu kodi n'agamba ono yanguza kino yagaana okimpa mubanja ssente bwezi bannange
Luswa nkubulire mwabaddeko mu byobufuzi era ndaba wali kwezi nga anyumya n'agaba naye yalina milioni 5 n'agaba nkumbi sente zonna omanyi kuba ne milioni 5 ku akaunti akalone kagwa nga kuliko zero balance nga n'emitwalo 2 egisigaddeko tegivaayo naye kwezi oyo musajja kwezi bamubbako Chano ye naye n'azimba kwezi musajja nnyo era nze mutya nnyo mugumu ate Walukaga yandeebuuza ku basajja nga bakwezi obuvumu bumwaka osanga bakubya akalulu zisuubira nti Walukaga bw'agenda mu studio ayinza okuyimba oluyimba kati oluggumira script n'agiwandiika kati bwagamba tuyambe Walukaga nateekeko ekivvulu abantu tebajja nga bajjawa bamuyambe ku ki naye bamanene ebyange babitwala nga bajjawa tebasobola Walukaga ekivvulu ne bwakiteeka buteesi ekifo ki ky'omanyi ekisinga obutono wano tuli wano kafuba kayita batya Danizi nga tuli wano kano takajuza kano ng'akajuzaawo abaana ne bateeka wano n'obutebe ne bateekawo obutebe stage kadugame nebeera wano ne baga nti Walukaga waali ng'alunkinga ki egwe kati ekisooka n'emikwano gye gyamudduseeko abadde bamupangisa okubayimbira ku bivulu tajja kujjayo ajja tuswaza teyasoma bajja mukubira obucupa ku stage zaffe activity emwe y'ebyobufuzi ng'ekyusa ebintu bingi kati kano akabaluwa ka EC kokako kanti nominated kakyusiza buli kimu ekya Walukaga musajja abadde n'amaanyi mangi Walukaga yankubirako essimu nange ngenda kukubamu oluyimba gwe tulabe bw'onooba taata nsonyiwa olaba osuula Samona olonze Luwemba kati ate wali omukozi eki wayi bizibu naye ngenda kubamu oluyimba kati ne bwayogera luno olutalo lwa HIV yamufunye takyadda olina kumira ddagala eddagala erisooka sewo ng'otikiddwa noyita n'abamawulire noga bannaye luno olutalo kati abisanya ate kati abayivu tasobola bakubamu ate ng'abadde abakuba bw'abadde anoonya akalulu wano abadde akubwa Sseggona mbu muyivu naye abakoledde ki naye kati bamugye olwa bitabo so awe wali obuzibu so bad for my brother Walukaga ngafa abaagala oyingira parliament obadde at least ekigere ekimu kiri mu parliament kyekigere ekimu kuba abadde yazitemyetemye sente ate script twamuwa ffe twamuwa script yeyo ez'emmotoka tozirya ziddiza abantu wamma byabadde ayogera ffe twagimuwa mwagimuwa olwedde nga amaze notematema nti ebibiri saawa ya leero kati ne bw'omuyita ku mukolo gwa birthday tasobola kulabikawo ku birthday ate alabikebulewo ki ajja n'ayimbayimba naawe ate ayina ennyimba ze bantu bakoowu ayina eri obutasoma buluma akuze oluyimba oba olumanyi tezikyayina value naye he can still make it. It's not too late. Ngaze ku somero. Ajja kimaking. Bana lukola kitegeeza bagala mukuba buku bikigo. Bali badde bamuwa amagezi. Na lukola wesonyiwa omusajja. Muve mu by'okubuzaabuza abantu. Mugambe lumu nti toyina mpapula. Dayo some. Yes. Kati kine kya magola kye nalabye nti magola nti omusajja akkiriza okuwagira magola kituufu percentage ki? Nalabye magola nga press conference. Ekisooka magola is my good friend. Mukwano gwange nnyo era bino olwabaluseewo bino byonna olwabaluseewo namukubidde ku ssimu ne mukongratulating naye ate yapapiyemu kubona kati onagamba yamwendosinzi ekibiina kigamba tebannateekawo muntu awo tebannakola endorsement n'emu ku side yonna kati awo contradiction ebaawo kati kye kyamupapiza magola ddala simanyi nakumanya naye nga bwali mukwano gwange ngenda kwongera omugaidinga magola naye yakoze brand eyasoose era nalabye ebintu bino nengamba lusu engeri gyali mukwano gwa magola yandibadde ayogera ne magola namugaidinga because tosaa kungamba batakwata simu zange tebadde bangambye mbw abadde bweru mabega kaawo yavuddeyo buvinga bino bizze oyinza obutavaayo abadde bweru nga n'amaanyi aganoonya akalulu tagayina naye yadduse 10 bannange kakati ensonga za Walukaga ffe abamu zaatulemye okutegeera katulabe apiiru weenabeera njala tugendeko ku nsonga ya taata wa Munyagwa Mubaraka twamulabako ku wiiki ewedde ndowooza nga tennaba kuggwako
ngali katutika President Museveni nga agamba nti ono nze gwe mpagira era mbasaba namwe muwagira ono ekintu ekyo ebyalata wa Munyagwa shouldn't be a topic of discussion kubanga ebyo birabikira mu bantu bangi emweso olina gwowagira nange nina gwe mpagira kituufu ate oli muzadde bazadde fafa abasinga beenaale kati nze wange weenaale mu lukulwe era takukiriza bera mu bino bya era nze n'owanga mpalana n'okumpalana lwaki ndi mu opposition agamba mwagala tuzzayo gye twava mwagala tuzzayo gye twava so kati ebyabaze eyo bireka lino bikola ki kitegeeza onokola ekirina okukola anti waliwo bekyawawazza nnyo amatu abagamba olaba tawagira ono kitegeeza ekyo kya bulijjo bya bulijjo naawe bano abawaawalira ku social media tebamanyi byabufuzi omuntu mubeera mugundi mu nnyumba emu mukyalawo ng'alina gwawagira naawe ng'olina gwowagira nga nawe bawesimbye wanza obutakuwagira so era ekyo kireme kuba bwawaaza matu ate kireme kubagamba nti ate gundi alayika weenaale Munyagwa no Munyagwa abaddewo okuviira ddala yayingira ebyobufuzi ng'ali ku opposition bino bivaamu mu bazadde muzadde era yaŋŋambye nti ye taata we kuva ddawa yalina wa UPM so kati owekitiibwa Munyagwa yonna gy'oli nze nkumanyi ng'omusajja alinga akatogo kasirira bwe katoko tolemeraku this is background noise ndoza bamanyi byabufuzi Munyagwa batandika script ya Segirinya Munyagwa introduced Segirinya to the people yokubeera mu nguudo kusiita bigere kuziba binnya kukola biki ate mbadde bagambye nti olaba taata otakuwagira ani asobola okuwagira bibaamu ebyo nti taatawo mu mbeera yonna era omuntu yenna ayina endowooza bweti aba muto nnyo mu byobufuzi kugambye omukazi gw'osula okyamula kuva misana kuva kiro saawa 6 ne bwe buba bukya n'okyamula asobola okuvaamu n'atuuka akalulu n'atakutiikinga nze kati owange baakabala waliko omuzidaaleni nga byene ngamba mukyala wange nkoze otya nga muli mu bumeka owaye sijja bugamba kalidi oyo yabumanyi kalidi yaliwo n'agaana nga bw'obalabala ku mulundi guno Luwemba bakkiriza Luwemba ngende ku City Hall bakkiriza era nyalo bebaza MS kalidi ye namutadde ku list kubagenda okumperekera nga ndayira njagala ebikozesebwa byonna mu biteeke bali ba producer baba bakwata kamera mu mumperekere mfe tuwambala masuuti kole procession nga yaffe afe wetuli ishagede Luwemba bwenyingira City Hall awo sigenda kuba wa bitundu bino kyeba nja kuba wa Kampala yonna zino policies ze balete zinyigiriza omuntu wa wansi gine emisoro ewutya nagamba kesi ekozese mu motoka ya milioni 2.5 kugobaganya mama alina capital wa mitwale 2 kweta Luwemba ekyo nga nkikiriza bwemba nkoze na engineer tuba bapakati bomba mumpadde mu namateeka mu kooti gye kigwera Luwemba go mundetera gwe njo kukola naye bwaba engineer bali mwezo apakati kubanga engineer bali mwezo bwayingira shuwadi Luwemba mbagundi deputy basa kuwa atenga lwaki bajja funa weni UP atya kale basa okuwa wa minister balancing sebo oli kwaba mulokole tudda wano tuzaawo musiramu Luwemba wendi akolo na weni UP abasa kakati ekyo bwa speaker okuliko no kombeso 1 lutalo lw'amaanyi lutalo lujja kuba lw'amaanyi bankubira amasimu bangamba basaba kimu Luwemba toyingira balu bana ba NUP bagamba Luwemba toyingira ojja tutataganya kuba olutalo lunabeerawo olumanyi ate nga bakutidde mangu bantidde wasiri wa bulijjo muganda wange bantidde kubanga sebufu abaddeyo abasiniya waffe naye yasinze kutyanze yagambye Luwemba bano bonna bwe bayingira nga toli mumba mazi kuba sipiika naye bwojja tujja kutuula ku meza bwona oboganyi nga nkulekera kakati bannakyebando kikaya kanyanyako mambuga vote wisely ekifo ky'obwa sipiika tuleme kiruuzinga kubanga ate mukifuna muba mufunyeemu ba advantage nene gumanyi speaker wa Kampala advantage yabayamaanyi ne luso ogenda kuyingira speaker wa Kampala kulo ino yingira City Hall tuyingire tulina okwogera ebigambo ate tugenda mu Uganda mpya tukolera mu Uganda empya kasi ekirungi empapula zina tolinga bali waliwo bagenda osigalira mu Uganda empya kuba konfufu banunye empapula bagambe zaabula emmese zazirya simanya zakola biki nga tebazira Museveni bwe yagenda Makere nga bazimusabye n'ayokya n'agenda Tanzania n'ayokya Makere kati
naye je no Museveni oyo atulina ebyokumusomako ye musajja ebyafaayo ina sikuripoti ye musajja oba omwagala oba tomwagala olina okumusomako ebyafaayo kituufu not season adamu banabyafuza naye wakati nga twebuuza ebyawalukagga Gino Museveni ye byobumanyi ate ani abimanyi ate yasomera Tanzania ate baliyo adai osanga Kalidi oyo yabimanyi Kalidi neta bimanyi naye kenkibuuzizaako wano bajja kugamba nange bayinza okunteekako enkalu ku bwa sipiika bayinza okutebwako gwe bateekamu ssente nga bagamba Luwemba yabuuze empapula za pulezidenti ajja kuwangula bwa sipiika basobola okulemesa mu mbeera bwe wasobola naye mbakakasa muzannya mu buzannyi Luwemba yonnemesa obwa sipiika nga abantu basazeewo bakansala basazeewo Luwemba ku luno olina okuyingira bannange nali campaigning manager wa Kalidi oyo golaba kisanja kiri ekiwedde nga wetufunayo ebipande ebyo bisatu ne bafulaminga ebyo nga bigenda mu field wetufunayo ebiguni kati ku mulundi guno bwe nnyingira musiimuulira Ntebe nze ate nzeeyo ku bwa MOP era nagambye nalukola kankuleke kino neme kutataaganya naye kijja totawaana era talina kutawaana nate awatalina kyeyekwasa obudde bamuwadde olina kyokoledde abantu era egyentambulira yonna mbagamba nekino mumpa kimu World Council nze wadde wakati bankasizaako lya Luwemba afaayo teeka mu nkola lwaki bantumye afaayo agenda kufaayo ku myalo emibi agenda kufaayo ku misolo emibi ensonga z'abakyala ndi wakufaayo ez'abavubuka ndi wakufaayo misolo gya kesise ndi wakufaayo ngenda kuteekesa mu nkola ebyo bibadde biganyi kuba waddeyo muganda waffe yatuukayo neyebika bulanketi eyekyoya ono omunenenene igwa makadi n'abeerayo n'abeera mu bula n'abeera mu comfort zone n'afuluuta lwemanyinza okuba kusolaawo n'enfuluuta otya juzi nagenda bugenzi ku mizindalo gya kesise n'enkonakondi ebyenje ne bifulutuka wano ojja muteeseza ng'oli mu kwegezaamu ogamba wano wenjo tuula Honorable Sebufu baddabuzi mu nsonga za myala mifo yokwogera sente z'omusolo zife biyenje emizindalo ziruma kise teboogere nakanga bukanzi right Honorable Speaker nengaba bana Ronaldo okunywa gomanyi wali nga nyambadde amagandaalo nga nyingira n'omuggo naye ndowooza Kalidi muwe kifo ki kuba nayingidde dda Kalidi kuba njagala gundi njagala channel ye digital media abeerenga wali nga tevaawo si bino nti ate simanfunye bo interview simanga ndi ngenze kola ku gundi nawo gwempisa kola ko interview amanye nti omulimu guli wali akeera wali mangeno Banchima Gardens bamuyita simange nabagira ebizigo ate bakubira Banchima Gardens wayi sene ngale sinaba kujeza akalango omwezi guno sinaba zira Katonda yandi trust ne nyingira nofuna ku sente nga ziva ku gundi kata sente ezo zayi nokozesa okujja ku World Council mu kidi ekisanja gwe ogenda kuba MP ushegede kubabe bimu ku bikonge byemba ntambula nabyo era abantu bagaba nayi nze mwenvaawo ono ajja kuddawo Kalidi aje byofuzi yabijawa nnyo musajja wa nze ne Kalidi tulina experience kye bayita being the returning officer I declare experience ya amani buli omu kyanoonya akagambaako I declare gwokamanyi ne bwakola bukozi agamba n'ekyo kyamu kyembadde nkozi oli aba amaze omulangirira era bivirayo mu kooti bamwasa tikyokola bwagaba red card mu bukyamu takola review awo simanga kuvaala agijewa bagijirako eyo mu maaso ng'omupiira guwedde so twagala obaagaliza ebirungi bye mutwagaliza naffe bye tukola ki bye tubaagaliza ku lwa Katonda n'ensi yange neso kuba wenamba wasobola obba yagala okuwa ebipande wasobola obba wayagala okuwa amafuta enamba yange y'essimu eri 0700591548 0700591588 tekuli banje okwo eri manya gange kuliko akawundu akatonotono katate bajja teeka era bw'onooteekako era nja kumanya otaddeko kuliko akawundu akatono otambulira mu bya buwundu buli banka zatwetoloola ate kati zikira kimu ate kati bakikyusaamu balina kye tuyita credit bureau bw'oba wozeeno ne bw'ogenda mu banka ng'osika akatebe oyagala lo ne bagamba oyina akawundu k'MTN wano soko kakiriyalinge era nanti kati obuzibu bane mututaasi osika akatebe nosika mpaka bw'otuuka ku wali bw'ogamba nti ab'MTN bakiriyalinze
Museveni yatwetoloola wonna ekindazi kye tuli akirinako omusolo buli kimu kacyayi k'oguze Luswa ndowooza emmotoka yo terina buzibu etambula mafuta gokka lubaluseewa yaffe etambula empowerment bajja kugiyisako yenamba kale wona abadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Luswa Luwemba Muhammad lodi kansala addako owa Kikaaya Kyebando Kanyanya ne Komambuga ng'akabonero ke kali leediyo tugenda komawano naye olunaku olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.